Okwanjula ne Mbaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo. Tuli Kayonyo mu Bulango kyali mukulaba Delta TV tukole nga program gyolaba yo bagiyita Okwanjula ne Mbaga nga litusaako nze kennyini ali mu TV yo bali kwera ng'osanyuka buli lwembeera nga nzija mu TV yo era nga ntwala omukisa guno okutumira omukyala ali ematugga gwe bayita Mama Sadat ematugga katalemwa bannange we bali kubeera ng'ondaba n'oyongeza TV n'oyita abantu bonna bonna ne bagamba nti Sharita atandise ali ku Delta TV we bali nnyo n'abantu b'ematugga mwena mbatumidde nnyo ate naawe ayongeza TV n'oyita abalala nsindikira message nawe nja kutumirako naye nga mu kaseera kano Mama Sadat mwesinze okutumira we bali kubeera ng'olaba Delta TV kakati nno nga tetunaba kugenda mukolo gwaffe tuwerabira kubeera ng'oyitako ku City Bridals tuwerabira kubeera ng'oyitako ku Sharita Hair Clinic ate era gendako ne wahajati n'obukungu wakwe ku komisi zino ne nkugamba nti Excel Vocational Training Institute eyo ne basomesa omwana wo ne bamuwa amagezi ag'okwetandikirawo bizinesi ng'amaze okusoma emirimu gyabula kati omwana yeetaaga okubeera ng'atandika oba ng'asoma ekintu nti bw'ava mu kusoma atandikirawo okukola Excel Vocational ekalule Bombo mayiro abiri tulina okubeera ng'ogenda kakati mu kaseera kano tugenda Kibuli mu maka ga Haji Kiwalabi era nga muwala we gwe bayita Asna Namale ye yagambye nti ddagi nga tutandika ekisiibo kya Ramadan sigenda kuswaza sigenda kumala gagenda ate sigenda kutta kisiibo kyange bwatyo n'asalawo okumuleetera mwana munne bali beesaana mu baasisinkana mu high school bagamba ekyo bakiyita high school love era nga munaye omwami gwe yalese bamuyita Musa Luwembo nga mutabani wa Haji Kiyuba Juma wali eri ejjinja yasitudde baganda be bonna balungi ekika kyabwe kirungi yalese baganda be bonna n'abagamba kambalage omukyala gwe nalonze mu bangi naye nga n'omukyala gwe yalonze mu bangi baaba baganda be tebabadikisako nti bamugaye we bali kulonda mukyala naffe atufaanana anti Hasina mulungi Hasina mweru Hasina anyirira Hasina ayogera bulungi ayina ekisa ayina empisa ayagala abantu ate ayina eddiini era Musa wafunye omukyala yensonga lwaki Musa yasitudde ebirabo ebingi ennyo okwebaza taata olw'okumuzaalira omukyala batyo n'abawana mahare kubanga n'okuwoowa bakukoze asinakolebwako Sharita Hair Clinic waliwo yabadde ambuuza nti ne Sharita Hair Clinic bwe tukuwa saluni n'otulagane ku TV nedda saluni eba saluni ne TV ebeera TV naye nga abagole abasinga bampa byombi kuba bamanyi nti byombi birungi saluni nungi ne TV nungi leka nkulage okunyuma n'omukyala nga we yayambadde ng'ayambadde era ekitambala nga kiriko amannya ga bbaawe n'engoye nungi zeyakyusiza kubanga naye bulungi kabako Delta TV tukole nyongera okwaniriza ku Delta TV mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era munaye nga tuli wano Kibuli wano we tuzze nga tuli kumpi ne ku University amaka ge tuzzeemu ga Haji Kiwalabi Ahmad Mabirizi era ngo ne taata azaala omukyala omulungi w'empisa Asna Namale omwami Musa Luwembe basazeewo okwewangulira olw'ebintu ebirungi byamuzuddemu. Kino kyolaba beba Sharita Hair Clinic saloni y'ekirooto ky'omugole era nga kyeyasabirira okubeera nga ye saloni ebeemukolako ku mukolo gwe bakwata obudde bazze bulungi era nga bali mukola kyonna ekisoboka okulaba nga Asna Namale tewabaawo kye bamugeya bali mu mukolako nviiri ne makeup.
yowabweru Asna olwokuba yali abaddeko e Bulaaya alina kye bayita art era ng'akimanyi nti shouting colours eziriko bw'atyo yazigasigase era ng'agamba nti langi gy'asinga okwagala eya yellow yagitaddeko white n'ayongeramu ne ka blue obumpimpi yagase yellow ne blue si byabufuzi wawula nteekateeka nnungi. Abako gye bajja baagalayo y'ensonga lwaki zabadde ziwera bwe ziti ssaawa 6 gwennyini ng'abako batuuse abako baakutta obudde. Si kuranga taata aba wa fayini anti abako bwe batuuka leeti omanyi obba wa fayini. Obampere engalo bambi nga bayimbira ekidaala obungi buno nga siwulira ngalo zaniriza abagenyi. Omukolo gwonna ogulimu eddiini omukolo guno gwatandise nadduwa si lwakuba nti tubadde tunatera okuyingira ekisiibo wabula olw'okuba nti enjuyi zombi ziyina eddiini edduwa yagutadde mu mikono gya Allah era y'ensonga lwaki gwatambudde bulungi nnyo. ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين ولا هما إلا فرجته آمين ولا عيبا إلا سترته آمين ولا دينا إلا قضيته آمين ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين آمين. Ng'oggyeko edduwa ate munnange okwongera okussa mu nkola ekitiibwa oluyimba lw'eggwanga lwayimbiddwa wamu n'ekitiibwa kya Buganda olwo kiba kitegeeza nti bino ebiggwa kuba gutandika mu bulambulukufu oba kiyite okutandika officially. Bwe batyo abasawo bakomezaawo ripooti ku ki kye basanze mu bako. Abasawo jjukira babadde bamaze okwawula abako ku bagenyi ba bulijjo nga bayita mu kubawa obumuli obulungi bwe bateeka mu kifuba. Nuguyolege era nga bubakwatidde wano jajjange isiko taza nono kamuwe cheke abaana abawala bayina ennugu bagambe nemwe si kirungi abasoga tetuba na nnugu bagambe nti njagala okutegeeza wano buli lunaku tubeera mu ssanyu era sitwagalira ddala ayina nnugu wano obawadde ku ddagala ki ne batereera tata tusanzeemu omulwadde omu era mu bano mukiwengalo ez'amaanyi mwana gwe naggaana okuyingiza wano abalwadde kaakati gwe n'oyingiza buyingiza abalwadde wano ddala osaze magezi kinaasobola okuyingira wano anti tata tulina eddagala lyabwe kyoga nti mubawaddeko ne batereera ne mulyoka mubayingiza beekubireko mu ngalo kubanga omulala yali baganye kituufu bakubire mu ngalo naddala abeewaffe eno kubanga okufuna omugenyi najja ate n'abaako ne kyakuwa tekita kyakuzannya webalokoma akanyiriro omunange
abaana bano ababeera bajja okubuuza boogera kinene nnyo ku ngeri omugole omukyala gy'agenda efaananamu naddala mu nyambala. Asna teyabeerabidde ensonga lwaki buli mwe gijja ogwavuddeyo okubuuza nga gwambadde gomesi ennungi n'ebitambala ebirungi ne langi ennungi ate nga basanyufu bulungi. tuwongere engalo abaana ba taata. Eradde nnyabo. Bulungi nnyabo. Oli otya? Nemugaana okubako mu ngalo nga muwulira embuuzi efaanana etyo. Taata wangi gala omutala gwe guno omutuufu gwennyini kutuze. Ogambye guno omutala gwe bayita kibuli. Amazima ogw'abayivu ogwabonna awo wano. Olabika bwenna tolabika bulungi, kiki ekikozezza okutuuka awo? Mujja wange oyandoga. Kazooba kanyamuhanga. Abeeno baloga. Naye mwana wange ngonzise. Kyoga nti mujjawo yakulya obubi bwatyo. Aggalewo. Aggalewo. Galawo. Otyo. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyire salaamu tuzaawula. Taata. Wabeerawo en Tanzania. Taata. Ne wabeerawo en Nyarwanda. Taata. Gane wabeerawo n'eŋŋanda. N'ogiwulira mu nkasuka yaayo wano. Mpulira. Ono omwana mukubireko mu ngalo kubanga salaamu ye ya wano wennyini ekibuli. Omanyi kirungi okwazinga nga bw'osamba ne ku mupiira mu kiseera. Kituufu. Kati bw'ova bw'otyo ku masigidi ng'ozannya mu kapiira. Olaba amaanyi g'omupiira. Taata ngalaba. Ago maanyi ga mupiira. Angani simulula mu kaseera kano buli omu akwate ku munnaawo muli amuzze waggulu. Ate wange nga tukabangalo. Awo sebyuma awo. Something about you I just can't say.